Empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olunaku olwaleero awezezza emyaka 61 egy'obuto. Ng'omwana yenna bw'aba ng'akyali muto ono yalina byayagala era ne byanyumirwa. Omusomesa we Amory atiisizza mu lugendo lwe yatambulamu n'omwana ono ng'akyali muto oluvannyuma lwa kitaawe Ssekabaka Muteesa okumuyita okuva e Bungereza ajja e Uganda amusomeseza omwana. I said I thought we could do without sentry boxes, and indeed we never had sentry boxes. We didn't need sentry boxes. And we had a little house at the end of the bar, but a whole household. We had an ayah for Mutebi, and the 2 policemen did come, and a cook and a servant, and so we were quite a lot of us. Amory agamba nti waliwo mukwano gwe eyamubuuza oba yali yasobola okusomesa mu Uganda, ekintu ekyamusanyusa era bw'atyo n'atwalibwa okusisinkana Ssekabaka Muteesa okusobola okumuwa omulimu. Mu kiseera ekyo Ssekabaka Muteesa yali yeetegekera amenunula aga 1962. When I first arrived at Mengo, the Kabaka was not there, and I've never felt such a strong absence. Everyone was sort of waiting. It was like to wake up. Ono oluvannyuma lw'okufuna omulimu gw'okusomesa omulangira Mutebi yajja mu Uganda mu mwezi gw'omunaana 1962. Amara ebbanga lye yamala ng'asomesa omulangira Mutebi annyonnyola nti yali mwana mujagujagu, mwana mugezi ate ng'abuuza ebibuuzo eby'okumukumu singa ekintu yabanga takitegedde. Ono era atugambye nti omulangira Mutebi yalinga serious nnyo bw'oba omugeraageranyiza ku muganda we omulangira Richard Walugembe kati omugenzi. They were perfectly cast because Ronnie was that much more serious. Richard was tremendously effervescent and full of fun. It would have been, it's very sad, he would have been a brilliant prince. Ono era agamba nti yali musanyufu nnyo okumanya nti gwe yali asomesa yali omulangira anaafuuka kabaka wa Buganda. Well, it's the most wonderful success story. I know Mutebi said that all the way through he had faith that he'd go back. Well, all I can say is I didn't. I think it's marvellous that the Kabaka has been restored. Kabaka Ronald Mutebi ng'omwana alina ebyafaayo ntoko nga singa tutandika okubyogerako byonna obudde buba bujja kuziba nate bukye. Wangala ayisa abasajja Kabaka, wangala empologoma ya Buganda, olamula Obuganda, neera, neera, neera.